Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fadi gemanya tubaze okulika nti mutambula naffe amawulire ge tuyina oba oli awo ganyiike ag'okuba nti omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa amasasi mu bitundu wali ebyebulindo. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ono abadde alina emirimu gy'ekibiina oba emirimu gy'obukulembeze gy'abadde agenza okulabika nti atuusaako engalo, naye bw'abadde ndowooza ali mu nteekateeka ezo ab'ebitongole ebikuuma ddembe kwe kulabika nti ate basindirira masasi agasindiriddwa. Essasi erimu limukutte ku kugulu okusinziira ku information gwe tufuna ali credible bulungi, era ne bamurashinga oba ne bamuddusa mu ddwaliro okulabika nti afuna obujjanjabi. Naye as of now wetwogerera tetunnamanya mbeera ntuufu wakitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alimu oba health condition ye as of now. Naye tugenda kuba oba oli awo tubasiigira ekifaananyi oba tubawa amawulire gonna agali ku mbeera y'obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna tugenda bba tubibawa buterevu wano Credible Media UG. Tujjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimutuukako kyonna n'abawagizi be oba abantu abakkiriza mu nkyukakyuka mu Uganda kibakwatako buterevu emotionally. Era tujjukira Sage yaliwo mu Arua ng'afiirwa bodyguard we Yasin Kawuma bwe bamukubira essasi. Reaction y'Abannayuganda abamukkiririzaamu n'abatamukkiririzaamu naye nga balina humanity oba ketwandiyisaako obuntu. Asage ey'okubiri ye yakalulu Bobi Wine we yakwatibwa eruuka era ne bamutwala ne bamuggalira. Bwe bamuggalira abantu mu kuvaayo okudimandinga pulezidenti waabwe mu mannya ga Robert Kyagulanyi Ssentamu baavaayo ne bareactinga ne beeyiwa ku nguudo free our president. Mweyo saga abantu bangi nnyo abaaluzinga obulamu bwabwe, era nga gavumenti oluvannyuma lwa byonna yatuwa ripooti nti abantu abawerera ddala 54 baaluzinga obulamu bwabwe. So be baalabika nti bafa, naye nga ate kigambibwa nti n'ennamba oba oli awo yasukkamu kwaba abaaluzinga obulamu bwabwe mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Abangi baasibwa, embeera nnyingi nnyo ezaatuukawo mu kaseera ako ng'abantu balaga obutali bumativu. Kitegeeza nti ekikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bajja kureactinga mu reacting ey'enjawulo. That's why tugezaako kulabika nti ffe tubawa information ku ekyo ekimutuuseeko, then mwaba mukkiririzaamu oba oli awo nammwe ne mureactinga mu reactinga gye mulaba nga yebeegwanidde. So kakati ye embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alimu, naye nga tujja bba tubawa each and every news. Wano tubadde tubreakinga mawulire naye tugenda kukomawo tubongere embeera yonna nga bwegezaako okulabika nti ekola ki, etambula. Bafunye butakkaanya ki, mbeera ki ebaddewo, tufune views z'abantu ab'enjawulo ababadde ku ground, tufune views z'aba analysts ab'enjawulo. Kino kirekawa democracy we Uganda okuba nti omuntu avuddeyo okulabika nti atuuse eddoboozi ly'Abannayuganda ku abo bekikwatako, ate alabika ng'omulabe w'eggwanga mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga yayingira mu byobufuzi nga amanyi nti ayingidde mu byobufuzi bya democracy, amaze okweyoleka nti democracy oba oli awo mu ggwanga alinga ataoperatinga. Wabo kiba nti mu kalulu yajja n'atuuka n'okuteekako bulletproofs mu mbeera ezifaananako bwe zityo ng'agezaako okusagula akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kakati na kino ekimutuuseeko ddala kituufu tuoperatingira mu democratic ways ng'era eggwanga lyaffe bwe lirambikibwa obulungi nti it is a democratic republic of Uganda. Ebyo ebibuuzo tujja sigala nga tubyebuuza naye nga tuvumirira ebikola ebifaananako bwe bityo ebikolebwa ku bakulembeze. Bwe kiba nti democracy gwe tulina okutambulirako tusigale ku ekyo, tuleke kunyigiriza bakulembeze bali ku ludda luvuganya gavumenti oba lucekinga gavumenti nga bayisibwa mu mbeera bwe ziti ezibaviirako n'okulabika nti baluzinga obulamu.
abawagizi baabwe ab'enjawulo tubalabye bali makomera, abalala baabuzibwawo tebannaddamu kulabikako ne webuli kati. Tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Twetaaga Uganda eyawamu, twetaaga Uganda ate etaatuze mu mbeera y'Abannayuganda kwekyawa oba oli awo okuteekinga ways ezaateekingibwa mu myaka egyayita ate ezinaatuleetera okuyiwa omusaayi, kuba okunyigiriza okungi bwe kusukka n'endowooza z'abantu ku butya bwe banaatuuka mu buyinza oba okwetaguluzaako abo be balaba nga babafuze bubi, nabyo byennyini bijja kukola ki? Bijja kukyuka. So amawulire bwe gatyo bwe gali gannaku, naye twongere okusabira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine embeera enagiyitemu. Salaamu alaikum.